Sebo tukwebazinja nnyo. Saloti TV twava naye ekisubi ng'omugenzi akutuka paka olwaliro tebavangawo. Ate Tamale obadde omwagala lilla. Oba tubadde tubeera naye nga Tamale ku Pastor Bujingo ayabika. Era nga omwogerako ekibi. Sebo webale kubeerawo ku lwa mukwano gwo. Kanyalirize Deputy Mayor w'Amakindye Ssaabagabo Kanaala Moses. Nyanyirize ne Kansala Faizo Cameraman mwebale kujja. Sebo tasa kusaba okubeeko kyeyogera mu lukuŋŋaana luno okusiibula mukwano gwo. Neyanzizza okumpa akatiso okubaako kyenjogera. Balamusizza mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nsanyusa okubasanga wano. Tamale emirundi ebyokumwogerako bingi, naye abadde mukwano gwange okumala ebbanga gwange. Mukwano gwo bw'aba agenze okujjako nga yajulira nti obadde mukwano gwe, naye wano tulabikirawo nnyo bangi abadde batamwagala weebali kati bamwagala, n'ababadde bamwagala nabo weebali nabo kati bamwagala. Kujjako katwano nga yafuddeyo n'aga nti gundi naawe oli wano. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Naye Tamale ekyensobola omwogerako abadde loyo. Bw'aba akwagala akwagalira ddala, era bwekuba kulwanira si nze nzekka, ffenna abadde atulwanira. So n'olwekyo tumukubireko mu ngalo wadde nga yeebase. Omulundi bwe yasemba okujja ku Kanani yakola statements nyingi nga zizitowa, naye nga zonna ziraga nti akutte ekkubo lyakutereeza bulamu bwe. Emu ku zo yagamba abaali babuuza nti olokoka ddi, n'abagamba nti ate singa mbadde saagala kulokoka nandikomye wano. So Tamale abadde ayagala Katonda, era nze namutegeera nnyo emyaka mingiko. Ne tunyumye ne mugamba Tamale obeera olimba nti olina amayembe, oli musajja mugezigezi, naye abantu bakuno era beetaaga balimba. So balimba amayembe, balimba emisambwa, balimba okubayiira obudomola bwa asidi, ewakuba ennyondo n'ojjambya na biki. Tamale abadde mulungi nga gwe weesalirawo ky'otwala mu Tamale. Ayigiriza n'asaaga naye tava ku mulamwa, naddayo ku mulamwa. So tumusaaliddwa era tugenda kwongera okumusaalirwa, naye ewaffe Masaka gye tuzaalibwa ffenna wadde bagenda bakutulakutulamu. Kati nange sikyaliwo e Masaka, ndiwo e Lwengo kubanga ndiwo Enkoni bakutulira Kingo mayire emu obutawera ne bagandi kati bansudde Lwengo. Era sijaga nti nzaalibwa Lwengo, nze nzaalibwa Masaka. Kati ne Tamale ab'ekyotera bonna nayo yafuuka disitulikiti, wonna twali Masaka, Sembabula eri yonna. Naye ewaffe bagamba nti okuzaala kwe kuzuukira. So Tamale alese abaana, amagezi tegasikirwa, naye tuwabulawo kantu muntu kasigaza akalaga nti ono mwana wa Tamale. So tukkirize Katonda nga bwe tukuŋŋaanya abangi bwe tuti tunoonyenga ku baana bano, kubanga abaana nga bwe ŋŋambye nti wano waliwo abamwagala nga yeka yasobola okuvayo n'aga nti ono abadde ali onaalimba naye ali wano tanjagala muwadde. Abaana bagenda kufeesinga judgment etabakwatako, nga basinga okweraga, ate bwe banaatuuka bali bagenda basimbira amakuuli. Nsaba tusonyiwe Tamale ffenna abali wano bw'aba alina kye yakukola, kubanga omufuba omusalira omusango naawe olinda lw'olifa. Ekintu kye nnakakasa nti teweetaaga kukola nnyo okukyakiivinga, bakiyita kufa. Okufa tekwetaaga kubanga okola nnyo, nti nga bwe webaka ennyo ojja kulemerwa okutuuka ku kufa. Obanga bw'oli musiru tewali ayinza kuwona kufa. So okusonyiwa kintu kikulu nnyo. Abali wano n'abatulaba ku mikutu egy'enjawulo,
Tamala asobola okuba nga yakunyiiza naawe ojjukiranga nti wanyiiza abalala. Abagezi bagamba nti bw'okola bw'oti n'osonga mu mwami Kanaala kati zinennya zikomawo eno olumu lwokka lwe luli eri ate waliwo olunene nnyo olukulumiriza. Kyala kisajja eyo ebeekulumiriza. So tusonyiwe abaana tubayise bulungi, abaana tubaagale, obanga ddala tumiisinze Tamale kati ate abaana tubeere nga tubasembeza. Ate tumuyigireko ebintu bingi. Tamale abadde loyo. Abantu abalinga Tamale kizibu obusubwa eggulu. Abantu abasubwa eggulu be bantu abalimba bannanfuusi. Takwagala ate n'ateeka otunnyo kungulu. Amannyo gafuna eddagala buli kaseera abantu bagasenya. Takwagala munaaka n'ateeka amannyo naye ng'akulengerera eringo era kizze. Kati bw'oba otubale tusensa okulabanga wabula. Tamale tasobola kukwaniriza nga takwagala ate nekyatakwagalira akikubuulira. Era bye bimuze ku bye mbadde mwagalira. Ate era bw'aba akwagala akwagalira ddala ne bw'asanga nga mulwana amala kukuba n'akubuuza naye tubadde tukubira oli tukubidde ki. So taata tweyanzize nnyo, tweyanzeeke. Ffe bannamasaka tuli bakozi. Era bwe tulwana n'otuuka ku nnamba emu n'oba ng'osobola omukwatako mu ngalo ate tuba situmazeeyo. So Tamale ezanakiva asobodde okutambula ne pulezidenti mu nnyonyi y'emu. Ndowooza visa tasobola kuzibala. Tetulina bingi bye twetaaga. Kati abali wano ffe tusoomoozebwa. Onoosobola okutuuka ku buwanguzi Tamale bw'atuuseeko myaka 6. Emyaka si kyekikulu naye bw'abaddewo atuuse ku ki. Abantu batuuka ne ku 10 nga tewali abagenzi bamumanyi naye ku 6 Tamale akimeekinze n'abaana be abamanyisizza era bajja kutambuliranga ku linnya lye. Nze bwebale nnyo mbadde nfolowinga era yatuula nannyumizaamu. Muzeeyi yamujja mu kyalo mwebale n'okumusipotinga nti mugezi era abadde mugezi. Era mu bantu abatagenda kutuuka mu ggulu babagambe talanta mwagiziika atali mu bavunaanibwa kuziika talanta eyo agijjeyo n'agikozesa maximum le. So abali wano etumukubireko mu ngalo waliwo omwana omuwala azikubye tugeyo. Abali wano temuziika talanta. Ensi ya kaakati etiisa. Naye mu kitabo kya Yeremiya essuula 1 olunyiri olw'7 Yeremiya yali ayagala okugaana okukola bye baamutuma okukola. N'amugamba Mukama ndi mwana muto ate kaakati nsi omuto. N'amugamba sirika toyogera nti ndi mwana muto. Kye naakugamba nga ky'onookola nga gye naakutuma nga gy'onaagendanga. Mu mulembe gwaffe abantu batya bannaabwe era bannaffe baafuuka ensolo naye ate bw'oguma nabo batyamu. Sokozesa talanta yo ove mu nsi tukujjukireko ekyo. Mukulu Tamale ebirowoozo byabadde abiteeka nnyo mu bwino era abadde antiisa nti amanyi n'okuwandiika peegi 2. Abagendako okusomera wekimanyi nti olisaakinga n'ebitagasa n'obiteeka kuli ekitabo kikole volume naye nga siga emagezi. Tamale bw'aba alina ebigambo nga bya pages ekitabo kiwedde era agenda kifulumya. So nsaba tunoonye n'ebitabo bya Mukulu Tamale tubisome. Ajja kusigala ng'ayogera. Omuntu awandiise tafa. Omuntu awandiise, omuntu alikodinze ayimbye tafa. Kyemmanyi Tamale ezo balina volume nga 15 oba 10. So gy'abadde abiprintingira tusaba mu bikube naye mu kuziika tuguleko omuntu aguleko byaguzeeko. Tamale abadde muntu wa bulijjo nga teerangirirangako nti nabbi naye abadde nabbi mu ngeri ye kubanga buli muntu asobola okubeera nabbi bw'aba ayogera ebigambo ne bituukirira. So nga ekintu bwe kibaawo mujjayo akatabo kange. Akatabo volume 17 ke nawandiika emyaka 9 egiyise n'atula ku TV n'akabasomera. Awandiika kazibe peegi 2. So ayina bye tumuyigirako bingi. Bw'ofuna idea giwandiike. Bw'ogiwandiika abalala bagimplementinge naawe otuukirizeko ky'otuukiriza. So tugenda kuyimirira ne family. Tugenda kubanga tubasabira. Abaana nagendako ku graduation ya
y'abaana bammanyi nange mbamanyi ate we tuli wangu wa kumanya solusi abaana oluusi batulema okunoonya bavubuka nnyo naye abavubuka abaana bataamale n'abaana baffe abalala bali wa munoonye nnyo abantu abakulu bemwenkana nabo tebazimba ng'abantu bakulu era ebigambo by'abantu abakulu ab'omulembe guno n'abatulaba namwe mwenna abalikodinga ebigambo by'abantu abakulu mubitwale nga bikulu kubanga nabo bakulu byoyitamu babiyiseemu ngenda kubanga mpulidde nti gavumenti ebintu yabikozeeko ebisinga obungi naye ate kyemmanyi ebirala naffe tusobola okubikwasaganya ng'ab'omunyabaso ndeeseyo miliyoni emu ngenjagala okuwa namwandu ebyetaagisaako abeere nga abikwasaganya mpolampola n'obubaka obwo mukama abankuumire tuwangaale tufune okusoomozebwa nti bw'oliva mu nsi bali kuŋŋaana bajja kwenyiga fuba okolagane n'abantu musuulire ddala eŋŋombe egamba nti tombuulira bantu abantu bantama abantu saagalira ddala eyo ŋŋombe onfu nnyo abatume bonna ndabye Imam Kasozi wano sensi okulaba bannabbi ne Yesu Kristo bakuŋŋaanya abantu naye Katonda akyetaaga abantu kati gwani ateetaaga bantu kubanga bino bye tuyiya byonna ka sayansi katono Katonda asobola okusinzira waggulu awo buli muntu n'awulira yalondayo abantu era ndi omu ku bannamukisa be yalonda ampiseemu ebigambo oba okkiriza oba ogaana kubira Mukama engalo ez'amaanyi abantu obeetaaga abantu bagasanga oli mulamu abantu bagasanga ofuddewo bwe tukuŋŋaana bwe tuti waliwo ekitiibwa omugenzi kyafuna n'ab'ennyumba baguma so Mukama bampeera omukisa kandabe akutte ekitabo eyoono nakulabiriko n'ekiro nange waffe osuubiza otuukiririzaawo kiba kiwedde sijja kuyambako Mukama abagumye abazeemu amanyi muyimirize emikono tusabire ku famire eno Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo kitaffe gwe tumira maaso nga tuweereza bulijjo gumya famire eno ebigambo byonna ebyogerwa mukulu Joseph Tamale takyabiwulira naye famire eno yeewulira naffe tuwulira buli omu ng'ayogera naye famire eno gisiba amaanyi gigumye okufa kuno kwadda era tuwali ajja kuwona era yengeri yokka ekutuukako Mukama mu nsi tuli batambuze famire eno gigumye ekitegeere nti kino kyatugerekerwa ate era ffenna abali wano tujja genda tetumanya ani asooka naye emyaka 10 tewali bakyali mulamu ku ffe ffenna egiri mu maaso tukusaba famire eno ginyweze abaana famire yonna ginyweze babeere bumu nga kitaffe n'omwana n'omutukuvu ali obumu mu Kristo Yesu Mukama ffe tusabye amiina tukama ab'omukisa tubeyanziza nnyo paasi